yajjewo olukusa olukuma mu ebyo omuliro anti gwazikula bamwegaana era kaakati ttiimu tazikulwa webadde erina obukuubagano nga yo ng'egamba ki nti wemuba nga kitammwe twogera kati muzeeyi Naganga yeegaana mukwano gwaffe mu bulamu lwaki ate mu bufa mwagala nnyo ate nekirala ekyobujozi bagamba kyeyakola mbu omugenzi bwe yafa Kafeero akwata Naganga akwata ebyobugagga binona bya Kafeero endongo yatikka gundi namba ebyuma fuso namba naguno gwakati bamanyi gye bikola ki erinya bana bayota kulaba ko dita singers kulaba wesaba ni mistake nnyo gundi yali bwetyo ebyuma byonna omukulu abikwata abikola ki abyezza naguno gwakati bamanyiddwa gye byazikirira gwabadde agamba nti si mwana we so kakati influence y'okutuuka wano ku DNA kumuddamu etuuka etya nti DNA yasooka okukolebwa abaana bangi baabuulibwa tebaweebwa mukisa wetaweebwa mukisa batuuka beekubira enduulu mpaka wa minisita okutuuka ewa minisita Balamu ate yali munywanyi wa Kafeero era abajjukira oluyimba lwa Dipo Naziggala mu kavidiyo ako yali victim eyazannyamu Balamu oyo mwali so baali ba mukwano Balamu kino kye yakoze kyabadde kyabukya kwekyawa tulagamba naye banne bwe kibanga y'ensonga yokka ekiyinza gijjawo bwe tuti katukole ki katuziikule Kafeero naye teyakikoze mutima mubi nti oba mubi kaakati mbadde nkujjira abaana be beetemwa biwa bibiri abagaaniddwa DNA yasooka ne baana abakkirizibwa nga bagamba nti ffe twagala musaayi gwaffe mutuufu DNA yasooka okukolebwa yakolebwa mancoolo bingi ebitagatta okategedde bwima bingi ebitagatta twagala amazima naffe tuzuule amazima ekyokubiri nga bagamba twali bato nga tetumanyi nnyo batutegeerera kati tukuze ekyo nga kyetagisa kuziikula kitaffe muziikule tufune obwenkanya so DNA eyo yatuuse wano ekirala abaana bano abaasosolebwa ate baddukira mangu ku sayidi ya Naganga yewali Nnende kyebadde obuuza lwaki Nnende ali nnyo mu kintu kino abaana baddukira mu baŋŋanda zaabwe bo bwe baakula bamayi bwe baalabalaga abanaganga bataata muto Bannende ba Joseph Mugerwa abo ttiimu eyo era bo babadde batuukanga bagamba ne banne twetaagawo okuddamu okufuna DNA tukakase naye ate abaana mulimu era abo bennyini abeekokkola nti omukulu Swaz ne ttiimu ye bali abaana abaasooka okukeberebwa ne bakakasibwa nti bandiba balina ekkobaane lye baakola DNA nezisosola baki abaana balambu Katemba yazze yesterday is it yesterday twafunye abaana baweza abaana kumpi 27 ng'abaana bano bonna bafaanaganamu Kafeero n'ebikolwa ekyo tayinza kubuusa maaso Kafeero era ennyimba ze yagamba nti omuntu asobola okutega olubbobu okufaanana Sseruganda okufaanana omwana n'akufaanana naye abantu bano abaana bonna bwe balaba nga mulimu kakopi kaani ka Kafeero kaakati Kalumanyora waava waawano omukyala eyali omuganzi nyere yawangala ne Kafeero kuba Kafeero teyawangala na bakyala b'embu yazaalangamu abaana abo naye tebaawangala bonna olw'embeera ze yalimu busereebu abeera mu kuyimba abeera mu biki endowooza obulamu bwe yabutwala awo bwati tusobola binenyeza mugenzi kati naye bwe yamala omukyala bwe yawangala naye Bisiriki lwagamba nti ekitamuleetera kuzaala mu muye tujjukire Bisiriki lwasinkana Kafeero mbu beesinkana mu 96 njogera mbu because sources sinze obula nzijja ndifaalinga kuwenzijja n'engatta ebyo byenkugamba bwe yasinkana mu 96 simanyi kyabatwalira bbanga ekyokuzuula nti tesobola kuzaala bw'okwata 86 wangi n'otoolako 26 oba n'emyaka emeka mathematics namugwa tulina 26 tulina 16 tulina emyaka ameka 3 ameka 3 badde kano kakulu bw'abanga Kafeero
by then we besinkana ne bisikirwa singa kibanga kyazuulwa ddala nga bakasinkana tebasobola kuzaala nga bagamba nti enkwaso z'omugenzi zaali zinafuye olw'okukozesa ennyo omwenge na biki nga bwe babyogera mu myaka 3 kitegeeza omwana yenna ali biro 30 oba toliki mwana wa Kafeero singa wewe kigambibwa nga mu ddwaliro kyali kituufu kwa bisikirwa wamala Kafeero okufa bisikirwa afuna omusajja era afuna yazaala yazaalayo omwana gwe gumu naye omusajja tabeera naye bazaala buzazi mwana kaakati oyo omukulu watuukira okubeera ng'azaala omwana ng'amaze kwawukana na Kafeero be bali nabo mukwemulugunya kati nkokusaidi ya mukwano gwa Kafeero ne mukyala we oyo bisirikirwa n'abamu ku bo bagamba nti bwe tuba twagenda mu ddwaliro by then simanyi bakikola ddi tolaba ontaddewo kadawuti bwe bagenda ne basituka mu ddwaliro ne bagamba enkwaso z'omukulu zaanafuye zikyasobola kuzaala kati abaana bano baavuddewa abangi bano ku myaka gino ate nga bamu bato even they are below 20 they are below bali mu 20 something they are below 30 years so awo natukyali mu naye nga betukola kino fe tukubira mu tochi kwe betulaba yange ebituli nga bwe tulindirira ennaku ezawayeddwa wiiki 2 geni ezifulume tumale gobe mu kibya so bano abantu abaliwo saawa zino bwaba bagamba nti nno ddala kituufu Paul Kafeero yabazaala bajja kuba bafunye obwenkanya ekyokubiri kye tusabirira kyendi mu kusabirira bwe babanga luli bakola okugulira mu DNA badde nsaba leero ku luno gavumenti etuyambe nnyo abali mu department eno ya DNA zino babeere nyuto baleme kuyingiramu ke bayita akawuka ke bayita corruption oba ogulirirwa olw'ensonga Kafeero ebyobugagga biri kyaliwo kati si bye biri awo ebyenkize ennyo ku bagagga abantu bye balina naye kye tusaba it is that fairness eri abaana abanoonya omusaayi gwabwe kuba katukkirize bwe tuzuula nga bali abaana 2 ettaka eryogerwako erikyali awamu ekitole lirimu acres nga 25 ba 3 kitegeeza buli mwana alinako eka emu kitundu oba emu that is not too much si kyamaanyi bwe tuba nga tugamba ekirabugagga ekiriwo kale ekirala nnyimba n'ennyimba tezikyali that valuable kukola nnyo ssente nnyingi okusinziira mu copyright law gyaffe ne Uganda n'engeri gy'egenda okukolamu oba gy'engeri gy'ekolamu teziriwo nnyo za kuliibwamu ssente nga mu nsi ndala bwe zirina kuba so kati kitegeeza nti 70% of the abaana abazze wano kebera DNA tebabaze kasente kuba tekaliiwo tebabaze bya bugagga oba tebiriiwo Kafeero tetujjukira nti baba bagombako ku ebizimbe byalina mu Kampala bawala kwezuula mu njogera ennyangu abaana bano bayayana kufuna ki kika na musaayi gwe bamanye nti nze ndi mwana wa Kafeero basiri so kanisa babali mu kukola ku byomusaayi baleme kubeera influenced n'akakundi ne kakiriki k'abaana abatono ng'ekigambibwa okuba luli Kafeero azuula omusaayi gwe nga bwe yali musajja nga tasosola mu baana be yazaala nga be yali tazaala babagire wamu abaana babwangire kuba waliwo omwana bayire gwe nabi nennumirirwako omwana eyo erinnya linvudde mu mutwe naye yagambye nze kyembadde nfa saagala kyabugagga kyonna naye njagala nnyumirwa nnyo ne banaaba nga DNA ezze nga siriimu kwabo wakiriko nga taata bwe yalinga ayagala abaana bwe kigambibwa mu eka ezo oba ku kijja kye batusaliremu beyali abagamba mbu si babe babateeke ku sayidi bagamba nti babe bateeke ku sayidi kale tuwumule tumanye nti naffe tuwumuliddewa ew'omukulu nga ye kyagamba lwaki agamba bw'atyo mulimu abaana bambi abali mu ssa nga ne mamama be bakola bafa ng'omwana oyo tewali walala ogenda muzaala ne DNA enewe nemuwanda nga talina wagenda kukola ki kudda talina wagenda kudda kitegeeza nti oba omulese tayo oba omulese mu bbanga ebyobugagga nizo batabifunyeko okubeera nayo tebiriiwo naye n'ekirala tafunye mukisa kufuna ku ekyo ekyokufuna ku linnya oba ku kasaayi kogamba nti nze nja
kuziikibwa wano nze nja kuziikibwa wali because abantu omu kye bayayaanira kati ate nekira ne woba omuzudde n'ogamba oyo mwana wa gundi n'otamuwa abaana mu bagamba nti tuli mu kwekolerera naffe tuteeketeekewo embeera tufune we tuyinza okufunira we tuzimbira obulamu kitegeeza they are willing to work they are willing okuzimba obulamu bwabwe naye kye bafa kwe kumanya tugwa mu lubu lw'akafeero oba nedda so bino byonna ndowooza nkuzimbidde gye byatandikira mpaka okutuuka wano era nga akaseera kano ke tulimu update esembyeyo wakyaliwo omwaganya eri yonna abaana yenna ayina akakundi ko Paul Kafeero ng'owulira bakanyugayo ow'omugenzi jangu omwami ono bakuggyeko omusaayi wali ewandegeya ate era ofuna obwenkanya because kyetwetaaga okufuna obwenkanya n'okumanya ekika ky'omu kyakafeero be baani abajjwa mu ttuluba eryo kijja kujjawo obumulumulu oba okwemulugunya n'okubagana empawa okuli mu baana ba Kafeero ne bagamba abatali olwo bagamba tuli baana baffe ne bagamba baki abatali kakati wano tujja kufuna ekyenkomeredde era kimanye nti bwe tunaaviira mu mwezi guno ogw'omukaaga gwe tulimu amazima geeyolese tumanye abaana ba Kafeero bani tumanye n'abatali wabula kano kensembyayo kaakano bwe tuba nga tuli mu bulamu bw'ensi eno oba tuli baserebu oba toli tujjukirenga nnyo okutegekera emisaayi gyaffe nga tuvuddewo ng'ovudde ne mu kukola kuba Kafeero yali yakolako kyeyakola ekiru naye engeri gye tugenda kufunamu abaana bano kikulu kuba gye kikulaze kati nti esaawa zino tutuse akuŋŋaanyiza mu buli nsonda okategedde so kati tubalire obulamu bwaffe n'abaana baffe tuba tuvudde mu bulamu tubalekedde bulamu kikaaki era tebaabeere mu kusikaŋŋana muguwa bw'oba osobodde bikole ng'oli mulamu obanga chansi yakuvaamu oba omukisa gwakuvaamu n'ogenda n'ozaalako ebwana ebweru talaafiya kikole mu bulamu okole eddamu oteekemu oba toyagadde muleta maka ng'omukyala gw'olina maka mukambwe oba si kitalaafiya omwana mwanjulire omukyala ali mu maka omwana aleme kkulira wabweru kuba totuuse mu ssa ng'abaana waliyo abajja nga balina bassenga baabwe balina bamaama bato be babaleese okugyamu okulondoola omusaayi kitegeeza maama yava mu bulamu bw'ensi taata yava mu bulamu bw'ensi kati olekedde ate abantu omugugu abataali mu ssanyu lyammwe abameka ababiri so ebyo bye tuyinza okuba nga twogerako otherwise nze nganze omuntu okusinziira ku byentemye bye mmanyi ku mboozi weewaawo nebaza nnyo mukama bange bandikamu ssente nga si bebalala eba focus and service and events beeyune bakole omukolo malida omukolo bwaguuga bakolera omukolo malidaadi bakole omukolo nga guli gumite kale ate no bakugondeza mbagambye nedda gwe benyina ayagala enamba zaabwe ko ziri ku screen ekyokubiri ne ku TikTok bagambye banayo ekibanja kiramba focus event services bagamba nti banoonyeko walabye biki bakola ki gye batadde last week bannange eri yanyirira video hizo kugamba oba kamera zaavaawo hizo drone zonna zaaliko so bagamba nti banoonyeeko bakolera omukolo nga guli superb ate n'ekirala waliwo ka package kali ke nagambye akaboogezi eyo oyinza okuba oli eyo ng'oyayanira ba MC b'emikola abalungi omuntu omwogezi omukolo so naayogera nnyo ku kyalo yoyo amanyi okulambika omukolo gye gutambulamu okuwomesa olulimi Oluganda n'alutuusa we lulina okutuukira mamba tafatama so banoonyeeko babengakolera mpozi nga naffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyune ono ye bamukolako dda bakuggyako dda engalo kati bangambye mutuleeterera anonyeko obusaati era bajja kukuleetera okuba nga bakolera ku busaati so naawe eri eyo yenna erina ng'oyagala obusaati bwe buti okubeera nga oli mu busaati buli corporate nga bwoleka ekifaananyi kya kampuni yo oba bizinensi yo banoonyeeko bakube nga bakolera obusaati obwo ku bbeeyi ntono nnyo abagala stickers abagala corporate uniforms abagala branded oba gyeta customized birthday gifts obwo bonna buno obulabo nga butoneetone banoonyeeko babe nga babikolera tuyinza kubanga tuli bazyazaamaanya obutwogera ku bicycle kick agamba nti komyawo erinnya lya nnyinimu
deka kuba kasajja luyongo kati Eblon oyinza okubeera n'akasajja ku kyalo okwo ng'akomawo okuva ku mulimu tajja wadde n'akaveera naye ng'omukyala amuwahaaga eri ennene kabajje bamwehaaga alina wagumidde taata wamewuyo akoze ekikola amaka yakituukiriza so tuukiriza amaka ago nga nawe onywa ka bicycle kahabo ate era kirala nti ka butonde tukajja mu bikoola bya miti eby'obutonde tekaliimu yonna tekaboola mu madiini kujja kola research n'amala tekaboola mu madiini tekaboola mu kikula kya muntu bwe kagezeeko ozze essanyu ly'omu kisenge otherwise olunaku lwaleero bye byange muzee tubeera kusukawo nnyo awo mubadde balabe baffe balungi nnyo tutandikira gye twatandikidde paka wano singa ne mu vidiyo eziddako Eblon Brian ambassador wa binyumirwa ebyonooneese asaanaawo